omuntu yenna ayisa amaaso mu Honorable Kyagulanyi kyoyogerako bato kimanyi. Omwami oyo ayina amaanyi. Ensi emwagala. A fact. Kati gwosobola okunoonya obunafu bwe ewalala ne ku kyamaanyi n'okuba n'obuwagizi n'okwagalwa awo tosala. This gentleman is loved. This gentleman is liked. This gentleman is favored. Wedda ndaba ku social media alaga tikungwa amasannyalaze gamuyiseemu ndieri yabadde 3 phase. Tikungu yalabiseko ng'atudde matiritiri mu ntebe nawankubadde si bituufu kubanga sho yatambudde bulungi era buli kimu kyatambulidde ddala bulungi nnyo. Enjawulo nti nalabye okwagalwa kwa Mwami Kyagulanyi ku mitimbagano n'ewalala, which is a good thing. Kati ebisigadde biri gye muli, tulinde bulinzi. Naye nze nga bulijjo nakoze omulimu gwange nga munnamawulire, and I think I had a good show. Wedda ndaba nga Kikungu yabadde akankana. Teri kukankana kwamu. I did my show as a host. Nabadde nteeseteeso okufuna mu Mwami Kyagulanyi ku lw'abalabi. I think I scored and I achieved it. Ebisigadde birala. So awo nsinziroga nti really Mwami Kyagulanyi mulalamu, ensi emwagala. Nze Adam Kungu. Yeso ye mukulu amanyiddwa nga Adam Kungu era nga ye ya hostinze President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye akugambye nti mukwano wali eyo nga tomanyi omusajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omunyooma ng'omuyisaamu amaanyi nti tolina ky'omanyi nti omusajja alina amaanyi. Yalabye ku masannyalaze nga President waffe era amutendereza munnange. Naye nga byonna bigenda mu maaso bagamba nti ku mbaga tekubulako musiiwufu wa mpisa. Ku mbaga tekubulako musiiwufu wa mpisa. Ate yabadde akyawana akyatenda ne zireeta munnamawulire omulala n'ategeeza n'agamba nti kino nkyogera ku ye perspective ng'omunnamawulire nti interview gyonna yonna gye bakoze mbu yagise shit nga toilet paper. Nze munnamawulire bwengasse buli kimu nga bwe kyatambudde bino tubijjemu okulowooza nti kukuba kukakanya kola ki nga munnamawulire. Interview gye mwakoze, it was a toilet paper interview. Mbuuza lwaki nga tuzze ku mulamu omutuufu, bino tubijjemu obusungu ne feeling twogera. Nga tuzze ku mulamu omutuufu, omusajja atugamba ayagala kulembera Uganda kubanga ayina bingi byalabe bitatambula bulungi, ate nno mwattu mutuufu gwe n'omufuna mu kaseera kennyini bannayuganda ke bamwetaagiramu okuwulira kiki kyateekateekera abannayuganda. Tumwesize tutyo okubanga ku luno tukalwanira tugenda kakuuma wiyo, tugenda mu protest vote, simanyi protest election whatsoever. Gwe n'omubuuza ebyo ebibuuzo bye wamubuuzizza. Really? Wamubanga muwulira mwagala okumanya kye bayita okuinterviewinga, okumoderatinga show ku muntu nga Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu my son, mumumpe ku the IUG ku YouTube, mumumpe. Teri munnayuganda agenda kuddamu kubuuza Robert Kyagulanyi kibuuzo. Ebintu nebyo bitambudde bityo babitambudde bitya, naye omusajja temwamu expoundinze kumumalayo. Omusajja mwamusiisitiriza busiisitiriza. Temwandikikoze mwandikirekedde ddala ne mutisigaza Waiswa Mufumbiro, the spokesperson, Joel Sanyonyi, leader of opposition, ne mutakikola kye mwatukoze. Mwatukoze bubi.
mwatukoze bubi siri musanyufu. It is her personal opinion. Era akyogedde n'agamba nze ku lwange ye nga ye bw'akiraba era awadde ensonga ze. Ate munange waneeno buli omu alina right okubanga awa opinion ye ng'omuntu. So according to her ebyo byakoze eki byalabye. Ffe tweyongera okubanga tugakubeera nga tugakutuusaako mpola. Naye nga munange nga tweyongera era tugenda mu maaso, abaana babagamba nti amasannyalaze baagawulidde era ataagawulidde maybe oyo ng'ali bibye. Twalabye studio yonna nga esanyaladde yonna abantu nga bayimiridde buli omu ne Kaliisa kennyini yasituse oba yasituka juzi n'aba ng'asheekinga. Yakyazizza okulabisa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu awunzise bwe balabisizza. So NBS mubadde mulowooza nti mugenda kuvaayo mubuuze His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ebibuuzo ebiri controversial ebyekisiru nti mugezeeko okumwokesa. Kungu eyaddala oli munnamawulire naye tolina bwongo obusobola ku interviewinga Kyagulanyi Ssentamu, tobulina. Ate kyongedde okakasa nti mu Uganda temuliimu ayinza ku interviewinga Kyagulanyi Ssentamu kati ku ntegeera ye n'ebigenda maaso mu ggwanga. Ekisooka mugenda ne mu inviting omuntu nga temusoose kutegeka bibuuzo bibuuzo bitegereka bye mugenda kubuuza muntu oyo. Ne mutuka omuntu n'ajja ne mubukuta ne mulabira naki kye muteekeddwa okumubuuza. Omuntu essaawa kati okyazizza omuntu nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu omubuuza ku mpuuga. Musajja Kungu okimanyi bulungi tuli mu campaigns obuuza Kyagulanyi Ssentamu nti ogenda kwesimbawo gw'oli musiru wa Nabaki. Olwedde obubonero buno obuli obukulaga tugenda mu kulonda. Ekitegeera tugenda mu kulonda. Wabula ogenda kuddamu okwesimbawo. Does it make sense? Tuwe tusuubira nti mugenda kwogera ku bibuuzo ebigenda mu maaso oba tuwe tusuubira nti ogenda kubuuza Kyagulanyi Ssentamu ku kiki kyayogera ku baganda baffe abaganda baffe abali mu makomera. Kungu ebintu bitubadde twetaaga. Okitegeera waliwo ebintu byetwetaaga. So His Excellency Kyagulanyi Ssentamu temukyasobola kumubuuza bu cheap questions ng'obwo. Mumubuuze ku bintu ebitegeeka omubuuza mpuuga. Mpuuga yavaayo n'agamba simanyi Eva tuba twogera ku ye. Kati tobola ekibuuzo kyakuzeemu nti kakati odda akugambye teyagala tumwogere kati yagala tumwogereko. Naye His Excellency Kyagulanyi ndowooza kati Kungu ndowooza otegedde bantu ki b'oteekeddwa okuinvitinga. Tukimanyi bulungi nti ka TV kamwe ka NBS ka TV ka abanyampi ebbanga lyonna bw'otunuulya emitwe gye mubaddenga mukuba ku Kyagulanyi Ssentamu ebiga bye mubaddenga muvaayo ne mwogera emitwe gye mubaddenga muvaayo ne mukuba ku National Unity Platform eri abaana ab'enkyuka statement ze mubaddenga muvaayo. Tukimanyi mission yabadde yakujja kulabisa Kyagulanyi Ssentamu. Naye kisinga okwewuunyisa nti eyakyaziza okulabisa yeekanze gwe balabisiza obwongo bwe. Kungu oyongere n'oyolesa obusiru nti ebyaddala entegera ya munguuba. Ebyaddala entegera ya munguuba. So ekirala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kati ku level gy'aliko tekyamwetaagisa kusituka kati kujja ku TV nga bu NBS kati amwagala alina kumusanga wuwe. Ate nekirala ka TV aka NBS si ke ka TV akatuufu ak'okukyaza His Excellency Kyagulanyi kubanga ka TV ako ke katta Anasi Kaliisa. NBS muli muwa obutwa abantu muli babe babutwa. Bwe mumanga mwabalina ekyozo nti mwakyaza pulezidenti waffe mumuteekera obutwa ku ka microphone mwe Kungu. Sirabanga munnamawulire musiru nga Kungu obuuzo obuuzo n'otuuka n'okubuuza simanyi oyinza otya okwesiga simanyi weesiga otya electoral commission nga nange mubuuze ebintu Kungu oli musajja mugezi ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba. Twandisuubidde nti kati wandibadde obuuza ku bibuuzo obuli bw'enguzi bibuuzo bye wandibadde obuuza.
Museveni kyakola kituufu okutwala amagye gaffe okugattira Sudan ne Congo. Sente z'omuwe zibbibwa. Bobi Wine agenda kubigonjota bibuzo twali betwagala okuwulira naye goze mubiri eri bisimanye mwagala ne muwaba ate omusango n'ogujjayo ate lwaki ogenda kudda mu kalulu ngengengenge wowe ekibuzo kyabuuziza nti osubira okubeerako pulezidenti w'eggwanga nga muhoozi akobera nange basajjemu muli basiru oba mulya mmere ki? So ogenza okubuuza ekibuuzo ekyo ng'olaba nti Kyagulanyi Ssentamu tasaanidde kubeera pulezidenti era muhosasi bamukubeera saluti. Kankubuulire kineeno bwe kiba nga bannayuganda ne bakeera ku makya ne bawonda gavumenti ne bagiteekawo tewaliwo nsonga lwaki bannayuganda tebasobola kukeera ku makya ne bawonda Kyagulanyi Ssentamu ne bamuteeka mu woofiisi ya bukulembeze bwa ggwanga. Koobeeraani oba oteekeddwa okumukubeera saluti abeere muhoozi oba era oteekeddwa okubeera Kyagulanyi Ssentamu saluti kubanga yabeera mu woofiisi y'eggwanga. So kungu next time mubuuze ebibuuzo musooke mweteeketeeke bulungi muleme kubukuta kubantu waliwo time weetuse ndaba nga Bobi Wine nga waliwo time weetuse ndaba kungu nga mutuufu talina kyazzaako kubanga buli question gyabadde nga aleeta ate pulezidenti ne question ezimu yabadde azitereereza kungu nga yazimutereereza nti kati wanubuuza bwoti kati kino ekibuuzo olina kukyeta bwoti. Perspective ekisoma Kyagulanyi Ssentamu akuumatakuumira nange nga tuvuddeko eyo amawulire agaakagwawo galaga nti omuyimbi amanyiddwa nga Fikigaz akwatiddwa. Nsonga ki? Mbu ekikwekweto kyakoleddwa okuba nga bakwata ababbi mwe bamusanze n'ababbi era bwe batyo ne bagenderawo ddala Bunambiro ewaka ewuwe waasula ne basangayo amajambiya agaaka ng'omusota ne basangayo ebyambalo bya poliisi n'amagye n'ebirala twala tugende era essaawa ya kakati wetwogerera musajja wattu geega gatambula ali ku poliisi atemeza amabega w'emitayimbwa. Tulinde ekinaavaayo tujja kuba nga tubatuusaako wano mpola mpola. Tinga munnange tugenda mu maaso n'ebyo ebitambula waneeno mu ggwanga Uganda naddala ensonga kakati essaawa ya kakati eri mu maaso oba eri mu baana gye boogerako ensonga ya musajja mukulu amanyiddwa nga Honorable Hillary Kiyaga abasinga obungi gwe tumanyi nga Dr. Hilda Mani. Ye omukulu Malukiseka asekera mu kikonde lwaki ebintu bino yabirabanga n'abyogerako ne mumusabula ne mugamba ate simanyi akuba abalabaka ate kakati yabagambye nti gakyali mabaga. Wekavuddeyo ne katandika wafiba omukikina oyo wafiba omukikina takola ebyo bikangakanga bali bafalafala b'omugeto buno obwana obuto buno obw'omuge naye kati fe abasajja abakulidde mu geto ojja otubuulira miyangi no wafiba omukikina ebyo tebikola mbu Hiludamani omukwese mbu kati okomezzaawo simanyi Kiyaga omukwese okomezzaawo Hiludamani yali akola ki? Eka tugambe nti Hiludamani ye yali akola ki? Bano abayimba mazongoto kaya ndabo bedi mazongoto abo ye yali omubi waliwo omubaya ayimba ebyo mbudabo bedi mazongoto teriyo badi abiyimba biyimbibwa bafala era omwo abantu ne bacakala ne bagawa ekifala kyakubye ekiyimba yimba bya kifala biyimbibwa bafala mbukati mu Hiludamani mu Kiyaga omutadde wali mbukati olese Hiludamani ye yakola ki? Kampasigalo mbo yayimba Kampasigalo fe tuba tunuulira ne tugamba laba nno kano ne bakano society eseka musesi nga bw'owulira Zambe kati gwe nolowooza nti wali wakabi tewali wakabi wali fala nze nkubuulira wali tosobola wadde okufuna obwa chairman senga si Kyagulanyi gwokakkanya otuusa ofuuseeko na mubaka wa parliament member of parliament nga naawe ojja n'ebipalepale byo n'emimwa emigazi weefuula mbu olina ky'omanyi toyina nakyoli nze nkubuulira nze mbalabira ddala wansi mmwe bu Hiludamani ompangisiriza mbu akatamiivu kajje kanjasamire mwe mbalabira wansi nze mbalaba ne ngaalaba kati nno kano mbu nako kajjonkera nze mbunyuuma nze waliwo abasajja bempa respect nenga oyo nina omuwa ku respect naye buno bu Hiludamani wulira n'erinnya mbu Hiludamani byebiki
Mbo kiyaga mujjeewo kati ndeese Hirudamani yakola ki? Tumumanyinga baadi obaki? Teyali baadi, teyali wakabi. Osigera Eva obadde fala. Eva omusajja yakutte n'akuteeka bw'akutadde n'ofuna ku bululu n'oyingira parliament n'ofuuka memba wa parliament. Eva obadde makedo obadde fala. Mbo ojeyo olujamaiko olw'ekidongo byekito byekyane miyafino wafiba mchikina twabyogera nga tukyalina emyaka 13 gw'olina emyaka ogenda mu myaka nkaaga okyali mu wafiba mchikina mbo ebyo byolina okwogera ebigenda okukangakanga abantu otuteekako otuleeta mbu olw'okuba olina emimwadi emigazi leka nkubuulireko wabuzaabuza abantu b'emawokota n'obazza mu katemba n'obazza mu byekisiru tetusobola kukuleka n'otuuka tugamba mbweza federation baba wantono federation mbaezo twafuna na ntono bali twongedde na bongezi federation kati zakola ki tugayeni music industry kati sawa zina abantu bafuna yaterera zakola ki baani abazifuna mwagabana bugabanyisete ya mu wa musolo nga mugabana omusajja najja nagamba banange zino sente zisobola n'okuzimba kiruddu ne kalyoka kajjayo eri principal banaye nanyiiga okumanya nanyiiga ne simu nagissa wansi n'ensooka ntuula bwenti nembeeraawo ngamba nensirika busirisi nga siina kyendowooza ndi awo akasajja kayogera principal emirundi ena mu bantu abalikakkanyiza omusajja oyo kasajja gwe toliimu waliwo obusajja bwe tuga naye nedda kano nako kalimba Hirudamani olimba nnyo omusajja asitudde music industry ayevuddemu omuntu alabibwa ensi yonna omuntu akutta abantu abalowooza nti bagezi n'abakakkanya n'abateeka wansi n'akulaga nti ne mu music mulimu abantu abategeera mwe ne mujja eyo n'obutwe bwammwe obukalu n'owamatula eyo mazongoto yo dabo bedi mazangato waliwo amugezi ayimba mazongoto tugere tunoonye mazongoto oluyimba olufaanagana mazongoto ku nnyimba z'abafire tugere tulunoonye olyoka toyina kyoli gwe kasajja gwe toyina ekyo nkikubuulira ne kajjanga kajjonkera bwe kasasula obuyaaye bwe bujja bwe butujjonkera bwe butukakkanya bwe bukuba struggle abantu bali mu kwerwanako baagala kwejja mu mbeera mbi ate okumanya buno obusajja bubi nti ko kajja kaluma kafuuyirira kalinga mmese kyuvanze bunnyiriza ddala neŋŋamba kano nja katuulako butuuzi nagambye ninga mbwa nze kasita nkuboggoleramu bwenti ne bw'oba odduka emisinde gitya nzijja nkukonga lusu mpola mala ne nkufuna nkubuulira ekiigino wakiwulidde mu palamenti ng'omukulembeze akikuba oli akuba ekiigino oli ng'asazeewo kukuba kiigino akuba ekiigino n'owulira nga tewakyali kiwoggana ku nsi ng'ensi esirise owulira kawuuma buwumi nga ke kakuwuumira mu matu ng'olwo bakubye ekiigino abakuba engalo oba tokyabawulira oli akuba ekiigino akuba ekiigino n'owulira obuwuuma mu matu byonna nga bigenda mu maaso ate ye Honorable Jose Nnyonyi ono nga ye leader of opposition temumukwata bubi avuddeyo n'agamba nti ye abange abaagaba bagiyita ki service award ye nga tebanamuwa ye takoze nnyo oba by the way muyinza okitwala bubi nti abanja naye akyogedde mu ngeri ya in a sarcastic way alinga agamba nti oli ye yali asaana singa naye bagintroducinga owaki ne bagimuwa agigaane nti naye ye nga tebanyegako yadde oli yakola periodi ki tewali service award era mpeebwa tewali service award gye neetaaga kubanga mpeebwa omusaala ndi facilitator okukola emirimu gyange kati bwengamba nti ate mwongere mu nsiime actually sina bwe kityo neeyongere nensiime nze nganzi kiba kikyamu service award zibeera wali nga wakayingira ne bakwebazanga jasi wakayingira ofiisi naye proposal ne bwe yalize of course tekikkirizibwa ekyo kikyamu sagala kudda mu mboozi twavaamu edda naki naye kiba kikyamu ngamba nti kakati ffe kati tule wano twesiime
okulota ekintu bwe kino olowooza nti kituufu tutudde wano tutudde abantu bana tukanye kakati tugenda kwesiima muntu mulala oba oli awo yalina okusiima ate n'ekirala oyogedde ku budget baateeka mu budget omanyi nti twabuuza bannaffe abo nga tugamba ensonga tuziteeseko mu paalamenti ne bigaana omuntu yenna okuba mubali bagamba nti omanyi kakati ebintu bino biyisibwa mu paalamenti muba muliwa temusoma ne ŋŋamba kale nyinza okuba kale waliwo ekyampitako mukindage n'olunaku lw'enkya tewali yali akireese ekiwandiiko ekyo mbu kino kyakiisa waliwo kye baakanyuka ku social media ekyali ekijingiro oba mwakiraba nga n'ennamba tezigatta nga tezigatta figures ezo anti 40 million ezaali 400 zaabali kugamba bakijingirira speed kyobulula twabagamba nti kale waliwo kyetulabye ku social media oba kyekyo mukituwe tulabe nti kitwayisa tewali yali akireese webale kubanga wekomidde ku NCK TV kugamba kimu nti munange obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharingo liking ebisigadde tukoma out of obaka